Okay, tukwaniriza omulimi waffe asinga wenna wowangaaliraawo oba olima kasooli olima mmwanyi olima nnyaanya tukwebaza nti weebale nnyo weebale ddala okuba ng'okola emirimu egyo era twagala obbategeeza nti twabaleetedde puroguraamu eno okubatuusaako enteekateeka zonna ezikwata ku kulima tukulambika okugenda mu nnimiro ng'omanyi ekyokukola. Abantu bangi nnyo mugenda okulima naye nga baaba otuusa mukolo owerekerako bagenze kulima n'ofundikira nga sizoni eweddeko nga tofunyeemu ate ng'otaddemu nnyo. Kakano tugenda kukulaga ennimiro eno ntono nnyo nnyini ddala nga gye nkomezza naye eriko ebintu bingi era agikolako oba nannyini waayo agenda tulambulira byasobodde okuba ng'akolako. Wano we tuli waliwo ennyaanya bagita hybrid Victor ekulira ennaku ntono nnyo ennaku 6 zokka obeera mwana totandise okukwata ku ssente. Agenda kutulambulira biki nteekateeka ki gy'alina okulaba ng'agituusa ku mutindo. Olwaleero tugenda kwogera ku nsonga wa jjajja amazzi kubanga atulaba wano we tuli lukalu ddala ate nga n'omusana mukimanyi nti gwememula ennaku zino. Kaakano agenda tubulira amazzi agajjawo aganyiriza ennyaanya eno okutuuka ng'eri wano. Mukama wange nsanyusa okulaba ssebo. Nze nsinze Essebo webale ku tukyalirako wano ku Hope Organic. Essebo Nsanyuse nnyo. Erinnya lyaffe ssebo? Nze Kisomose Benoni owa Hope Organic Limited era mbaagaliza puroguraamu eno baginyumirwe. Essebo sooka otubuulyeku katono ojjawo ekirowoozo ekijja okolere wano awantu awafunda bwe wati? Well, ndowooza buli wootunuulira ensi waliwo enkaayana z'ettaka. Ate era tulaba nti ebbanga lyonna lye tulimidde tulima mu kukaayanira ttaka. Bwe tumala okufuna ettaka eryo eringi ate era tufundikira tetulikozesezza nga bwe lirina kukozesebwa kimala. Katwesanga nga tulimidde ku bibangiriza ebinene ate ne tufundikira nga amakungula tufunyemu matono so nga ate abakozesa ebibangiriza ebitono ate be batuliisa oluusi be batuleetera ebyokulya. Ekyokulabirako tunuulira Misiri wano erimira ku mbeera y'omusenyu ey'eddungu nga n'ettaka erimu eri importingable importings. Weesanga nga ate etuweerezaako wano ku grapes etuweerezaako ku bibala ng'emicungwa n'ebigwa mu kkoweryo so nga si nsi yokka gye biweerezaamu eno yokka bula n'ensi endala ze ŋŋamba nti ezitannaba kuyiga bwe bakozesa ttaka funda bwe liti. Isirayiri ogimanyi nti nayo ebintu byayo byonna ebisinga bw'emala okulima naye byefisiza n'ebiweerezaako ne mu mitala naye nga Isirayiri ye yalibadde eweereza ebyokulya ng'ebiweereze mu nsi nga Uganda. Kale nno okwanukula ekibuuzo ekyo ate nga kusoomooza kuwuli eri buli omu tusazeewo ne tugamba nti bw'okolera awatono oteekawo omwoyo era results ziba zeeraga zokka. Titugenda kuwanvuya nnyo mboozi. Ndaba payipo zino z'oyisiza mu nnimiro bwoti zitambuza ki era zikola zitya? Pipe zino ziri ku nkola gye bayita drip oba drip irrigation system nti zitonyeza butonyeza mazzi naye amazzi zigajjeewa zigajja mu kinnya kye tugenda okubalagako mu maaso eyo. Bwe tufuna amazzi g'enkuba tetukkiriza gatuyiteko buyisi. Mukoko ono bwajja tumulembeka oba tufuna engeri gye tukingiriza ne tumuwa ekkubo n'asobola okuyiika mu kinnya naye awo waliwo art ne science we tujja okulaba mu maaso. Bwe tumaliriza okufuna amazzi ate tugazzaayo awo ndowooza yingini weekolera oba mashini weekolera negatwala mu ttanka. Kati mu ttanka bwe gagendayo tunogolako bunogozi ku taapu n'ofukirira tetufukirira na bungi bw'amazzi kati tubalira mu ssaawa kubanga essaawa editamininga obungi bw'amazzi ennyaanya bwefuna. Yes, buli emita gy'olaba eyo dripping amazzi obwo obwa green obwo obutonyeze mu ssaawa emu buba bumaze okuwa liita 4 ez'amazzi. Buno. Ate ennyaanya eno stage gy'eriko
tennatuuka kwetaaga liiters 4 yeetaagako just half liita y'amazzi kyekitundu ky'ekikopo yekikopo yetampekemu ekitegeeza nti weetaaga mu ssaawa emu bw'oba oyagala buli kikolo kati kifune half liita y'amazzi eddakiika nga 7.5 ng'olyoka oggalawo kiriko n'obudde bw'obalirako kati ennyaanya tetujagifukirira nti tugiwadde waakayiwako bimeka oba waakafukiriza kaani mmeka wabula tugigererako bugerezi kubanga bwe gayitirira ate gabaako bingi bye gatwala. sayansi oyo mwamugjawo okulaba nti ennyaanya ne mumanya amazzi ge yeetaaga. Ebbanga lino lyonna Hope Organic erimaze etunuulira kirime kye bayita ennyaanya era sijja kugaana kweyozaayoza nti risaaki gwe tukoze amala kubanga buli lunaku tutegeera buli lunaku oba buli wiiki eyita tutegeera omuwendo gw'ennyaanya gwe yeetaaga so tutudde ne tukola okunoonyereza okumala era ebbanga lyonna lye tumaze ku kirime kino ekya hybrid Victor F1 tetuyinza kugamba nti kiyinza otulemerera yadde ebitundu tituyinza okulekayo yadde akabonero ku 100 tetuyinza kugamba nti tugikozeeko bulungi ebitundu 99 tekisoboka. Yes kubanga ekyalibadde compromisinga yalibadde embeera ya budde nti enkuba yabula naye kati enkuba ffe tugirembeka tugikozesa mu kiseera kyayo ng'etonnya era bwegenda bwemaliriza okutonnya tuba tetukyajeesunga kubanga amazzi geetuwa ku olwo gaba gabala bumazi kubanga ojja kuddayo olabe n'ebidiba ebyo birina dimensions zaabyo kyova olaba nti tugamba bw'oba tosoose kukwata calculator n'obala amazzi n'amazzi n'ogabalirira amazzi bagabala yes ekyawula omuzungu yatuula n'anoonyereza n'amanya n'amazzi agali mu bwengula amanya moisture content n'agamba nti moisture content saawa zino ali mu percentage bweti addeyo n'akibala bw'akola enkuba akola yenkana bweti n'abala bweti humidity ali mu percentage bweti oba okitegeera bw'abala n'agamba nti carbon ali mu gundi bweti kati omuntu atandika okubala ekintu gwe kyotalaba mu bwengula naye nga yakiraba n'akiwa n'ebibalo figures ogenda okulaba nga omuntu oyo ensonga eyo aba yagyegendereza. Kati bwe tudda ku kino ekyennyanja ennyaanya eno tugibala ne tugamba nti singa enkuba tetonnya okuva mu January paka mu Gwokusatu tuba tetulime kitegeeza bwe tuba tunaalima singa enkuba tetonnye nze amazzi nina kukuŋŋaanya oba nina kwavestinga genkana ki versus ennimiro gye nnina mbadde ndiko omuntu nga wano obugazi bwe tuliko kale tubale half acre yeetaaga mazzi genkana ki sooka ove mu half acre sooka obuuze sooka oddeyo obuuze nti half acre egendamu ebikolo bimeka ebyennyanja era half acre eyo bw'eba egendamu ebikolo bwe biti buli kikolo kyetaaga mazzi units mmeka kubanga nawo wa national water nankubadde abaako ye waaganywa mu Victoria ye era akomawo n'akubalira mu units tinakakuwa units bwe ziti era biiru yiino sasula amazzi gafu yes kakati nze ate agataddemu nange obudde nenga harvestinga lwaki sisobola geebalira tegeeza tulina kutunuulira ennyaanya eno buli lunaku yeetaagayo kunywayo bungi ky'obwamazzi katumaze okitegeera tugenda ku ennyaanya eno egenda kunywa weeks 3 ezisooka ng'enywayo tampeko y'amazzi olwo tutandike omulabi waffe tumutandikire nawo ku eka yes eka erimu ebikolo bimeka eka yeetaaga amazzi genkana ki kati eka bw'oba osimbye ku fuuti nga zino ze tusimbye obeera n'ebikolo ng'enkumi wakati w'1,300 ne1,500 kubanga ffe tusimbye fuuti 2 ku fuuti 5 era ojja kwesanga ng'ekibala ekyo gye kitututte kitegeeza nti bwe mba nteekateeka eka nina kuteekateekera bikolo 1,400 ne mmanya nti ennyaanya eno egenda kutuula wano ennaku 6 bwe mmanya ennaku 6 ne ŋŋamba sabbiiti 8 sabbiiti 3 ezisooka ennyaanya eno ejja kunywangayo half liita mu nnaku 21 ezisooka kubanga si za sabbiiti 3 ojja kwesanga nga ennyaanya eno enywedde waakiri
liters 10 nga n'ekitundu. Okitegeera? Kitegeeza nti buli nnyanya ngiterekerayo lita 10 ey'amazzi. Kati olwo tutandise okubala ekibalo. Sabbiiti 3 ezisooka bwe mba nnina liters 10 n'ekitu oba 11 kale tutwale ekyo nga 11. Kitegeeza nti ebinnya byange olwo nina ebikolo bimeka. Bw'oba oyina ebikolo 100 okubisaamu bukubisa mu liters 10. Kitegeeza olina okubaawo n'omutwalo gwaki gwa liita. Oba okitegeera? Ekyo kikuyambako okweteekateeka. Weeteekateeka n'ogamba nti kati zino sabbiiti 3 nina okubeera n'amazzi buli gundi erina liters 10 naye nina ebikolo 10. Kati n'omanya nti ogwo omutwalo gw'amazzi weeguli. Ogwo gugiseeseetudde ezo ogenze mu nnaku ziri ezigenda okusukka ennaku 21. Ennyaanya weegenda okwetaagira wakati wa liita emu ne liita 2 n'ekitundu kubanga wano etandise okuleeta ereesa amatabi ereesa ekimuli era etandise okuteekako n'entengo. Sabbiiti ogikuba limiima amazzi. Olabika oli mulimisa. Tugende mu maaso. Tugende mu maaso. Kale kati ekyo sinakutuuka. Kale kakati bwe tugenda empola mpola bwe tutyo tutandika okumanya nti ennyaanya yaffe egenze mu wiiki ey'okuna etandise okwetaaga amazzi. Egenda kutandika okwetaaga obungi bw'amazzi obwo ng'era okubisaamu. Oba okitegeera? Kati we tuddayo ku kiri ekibalo gwalima eka weetaaga emitwalo emeka egy'amazzi kubanga olina ebikola 145 pase. Wali obadde okozesa 1000 obadde okozesa mutwalo mu weeks 3. Kati mu weeks eziddako 3 gw'olukumi oyina okutegeka omutwalo gw'amazzi. Kakati gwe waayiika kyova olaba atalina maanyi tagwa ddalu. Era bwe tukomawo wano bwe tugambira omuntu titukomewo ku kibalo. Amazzi g'oyina sabbiiti 3 ganaaba gakomawa mu tankayo oba mu reservayo gwe gye wakola. Ganaakutambuza wategeka emitwalo emeka okutembeeta 1000 luno paka kulutuusa mu katale. Oba okitegeera? Bwe tuyina ennaku 6 ezijjudde zetubala bino byonna bye tukola nga tutemaatema tutuuke ku nnaku ziri enkaaga. Tunuulidde ennaku 21 goni omutwalo gukoze eki gugenze naye okyayinayo ennaku nga 39 endala. Exactly. Kakati kati ogenda okukiraba wali mu maaso kyenkana ennyaanya yeetaaga amazzi emirundi 4 kuge wali ogiwa. Bweba ebadde yeetaaga half liita egenda genda mu liita 1 n'ekitundu ku liters 2. Kitegeeza nti yeetaaga ebikopo nga 4 olunaku ekikolo. Olwo nno kati olutuzeeyo ku eri gundi yaffe ku maasi waffe nti kati otandise okugiweera mu ssaawa luli obadde ogiweera mu ddakiika 7 n'ekitundu kati ogenda kuwanvuyamu bw'otagiweera mu ddakiika 45 ogenda giweera mu ssaawa nnamba okusobola okukuwa liters ezo. Sorry oba ogiweera mu makati ga ssaawa okukuwa liters 2 z'eddakiika 3. Yes. Kati ogenda okulaba nga kyekyo ky'olina okwetaaga okutambuza era ojja kugenda okulaba nga kaweefube ogwotambuza ennyaanya eno ojja kwesanga nga obulamu bwayo bwonna esobola okutwalako ebidomola ebitaka wansi wa 4 oba 5 naye osobola obiderivalinga ku buli kikolo. Kitegeeza bwe tuyiga okubala amazzi abasajja bali kye batusinga era okyalaba Kenya ng'ekyaleeta wano ennyo ennyaanya. Yes, Kenya terima byalo ku byalo wabula eyiikiriza kifo nepakira ennyaanya eno n'egiwa buli kyeyagala n'egiweera ekigimusa mu budde n'egiweera eddagala mu budde n'egigema okubabuka mu budde ate era n'egiwa amazzi geeyagala mu budde zeni n'asooka n'alyoka abeera nga akatale akayingiddemu n'amaanyi era n'akeefuga. Omuntu waffe oli alaba olwaleero amazzi ago nga tasobodde gakuŋŋaanyisa bukodyo bw'okozesa wano ng'akozesa amazzi ag'obutonde ge tulembeka ago agamukoka agabonyabonya ekibuga Kampala n'owuli amabuzi gatudde ennyumba asobola kusaasaanya ssente mmeka mu kaseera ako okuva ku mwezi wiiki emu paka ku wiiki 6. Nziriramu ekibuuzo singa njagala eyo nga bwe tubaze talembeka mazzi wabula ayagala alime ennima eno yennyini
ayina kuteekateeka ssente mmeka alabe nga afukirira n'okubeera ne tanka erimu amazzi ago kugambe agajjemu wota. Naye ndowooza omuntu okugula amazzi ago esobola okuba nga nkola ya kyavu. Kubanga omwavu yasinga okuwa omusolo mu nsi eno. Yes. Kidomola ky'amazzi ku taapu bakinonerawo 2. Naye tetumanyi distance ki gy'olimu okuva ku taapu. Naye ne mu kyalo ekidomola ky'amazzi ekyalayisi ku nnimiro kituukirawo 2. Oba okitegeera? Kakati eyo enkola eba ya kyavu. So ojja kgenda okuteeka ekifuba ku nnyaanya zino otandika ozisomberera amazzi, abagubye ennimiro, n'oli abadde ayitawo agimenye, ogenda okusanga nga wakolerera mazzi. Kitegeeza nti teyeetaaga saagala mmuwaawo na magezi nti atandika okusomberera amazzi ago. Enkola eyo teba nnungi. So ogenda okukwata kosti eno etadde sisitimu ng'eno wano ajja kuba yagikubisaamu dde emirundi 2. Esente zagenda okwongera nga ateekamu. Gundi mulete pipa, gundi fukirira leeta watering can, kola bwoti. Kakati awo wajja okufa omuntu ku kyalo afe, bamale ennaku 3 nga tebagakimye oba tebafukiridde, wabeewo embaga ewa muzeeyi gundi, wiiki namba mu malenga temugifukiridde kubanga aliwo otekako bu switch. Wali obeera ku ssimu n'oba onywa caayi. Kikopo kya caayi kiba kyetinaggwamu nga okufukirira okutonyesaako okwenkuba kuwedde. Then n'omala n'oggalawo. So njagala okukubiriza abantu nti ensi ekkubo lye yakutte twazzeeyo mu kulima ku kye bayita smart agriculture. Tetwetaaga kubeera mulima nabbimbi. Twetaaga okubeera nga tulimira wafunda naye n'okolawo ekintu ekiriko obuzito oba omuzinzi. Yesebo. Ekirala ekidirira ekisembayo, gundi zino ziteekawo zonna pipe zino zikumalako ssente mmeka wano? Bagamba enkula y'omutwe yekuwa ensanirira yaako. Kati ennaku zino basala busazi naye kati yekuwa ensanirira yaako. Naye kati ekifo kiditamininga nti waliwo kye bayita topography, enkula y'ekifo esobola okusalawo sisitimu eno enakumalawo ssente mmeka. Amazzi we gava oba we bagalabye wegali water source. Tulikwe kati twogedde tukifudde jeno nti waliwo oli ayagala okusima oluzzi lwe era enkola eno ekola. Ne waliwo oli ayagala okusima obusimi ekidiba. Kati obugazi bw'ekifo nga kino sisitimu ng'eno tejja kumalako miliyoni zisukka 5. Sisitimu ng'eno ng'otaddeko ne ssente z'omukozi inginiya ataddewo kati nga ku spacing eno gye tuliko oba okitegeera. Naye bw'oyingira n'ogenda mu eka, so gy'okoma okugaziya scale gy'okoma okuteekamu akasente. But still waliwo ate era economies of scale nti buli w'ogaziya wabaawo ate costs ezifundamu olw'ensonga nti ebintu obitutte ng'obitutte mu bungi okusalirako kuba kungi ebiseera ebisinga. Nga tumaliriza, omulabi waffe atulaba olwaleero bubaka ki bw'omuwa obusembayo naddala akyalemedde ku nkola eri ey'abajjajjaffe ey'okulinda sizoni enkuba etonnye? Sijja kumusindiikiriza kusalawo naye ekintu ekirungi bagamba omwenge omulungi tebaguzingira nkata. Kati kino kiri obvious, ekirungi ekyo mu by'obulimi okiraba tuli mu musana naye tunuulire ennyaanya okole judgment yo noono agenda okuleeta ebidomola afukirire mu nfukirire ya fukufuku. Kati sirinaawo wano kirime kye sirinaako bukakafu nti kye sirinaako bukakafu nti kiyinza okundeeterako omutawaana gwonna. Byonna ebirime biramu. Kitegeeza nti amagezi genkuwa yanguwa obuukire wagoni eno kubanga akabi kali mukulwa. Tandika ofukirize, tandika otegeere sisitimu eno nga bwekola, gyagale
Blessing ne bwoba otandiseeko akatono kutandikako akatono kyekisinga obukulu era mu byonna okutandika kyekikulu. Ono mwami Kisomose nze Jjunju Moses byayogedde bingi era kansubiro olina ky'oggyemu katugenda kukubuulira okuva ku ttaka kikuolima ki yo season kiki kyolimako byonna ogenda kuba obinyonyoka ku mukutu guno gwe kuuma bukuumi ddatawo nga kwali ensonga zonna ogenda kuba oziggwa ennyalwe. Nze Omulangira Jjunju Moses Ssaabasajja Kabaka awangaale n'enkya bwe tutyo ne luli bwe tutyo tujja kuba twawa obutambi obw'enjawulo obukwata ku kulima kokka